ngenze ku airport y'Entebbe akolwajjo minister ow'ebyobulambuzi Mwami Kiwanda Ssuubi yavuddeyo n'agamba nti ekiriwo airport y'Entebbe bagenda kuggulirawo balambuzi bokka. Eyo statement ndoza mwagiwulidde bannange tulina okugoba ejjoogo. Tulina okugoba ejjoogo mbabuulira mazima. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti airport y'Entebbe ogenda kuggulirawo balambuzi bokka. Nti ogenda kuggulirawo balambuzi bokka. Awo Mr. Update nkyusa ne ku face. Tosobola. Kyogenda kuggulirawo balambuzi bokka. Kyogamba abalambuzi be balina amakulu okusinga bannayuganda. Banenga tujoogeddwa. Kiwanda Ssuubi n'oyimirira emabega wa media ng'ensi yonna eraba n'ogamba mbu airport egenda kuggulwawo naye eri ba tourist bokka. Can you imagine? Abasajja mwawe mututuusizza. Awe mututuusizza basajja mwejjoogo mulituusiza ku leveeyo. Kale muggulirewo abalambuzi bokka. Muggulirewo abalambuzi bokka. Tetugenda kukkiriza muleme kutujooga. Bane bw'ojooga ensana futotuula muntuule. Airport zonna zaggulawo. Kenya International Airport Kenyatta yaggulawo. Bw'ogenda kwa Tanzania Airport yaggulawo. Bw'ogenda Rwanda Airport yaggulawo. Uganda etuuka etyo okugamba mbu bagenda kuggulirawo balambuzi bokka. Ekyo tetugenda kukiwuliza. Kale mubaggulirewo. Naffe tujje tutuukaawo nga bayingira nga naffe tugamba tweyongerayo tulabe munaatugaana. Muggulewo airport officially muwe ebintu eby'okwebuzaabuza. So gamba omulambuzi asinga munnansi. Ne basajja mwenga mujooga. Basajja mwenga mujooga. Dino joogo bannange lya kikaaki. Kyovola Mr. Update kinkoze bubi nga siri mubaka wa parliament. Eno issue ogireeta ku fulo ya parliament nga matter of national importance. N'ogamba minister damu okole statement airport egenda kuggulirawo batourist bokka. Abantu abali ebweru nga bagenda ku visit visa n'abaana abalala bali mu nsi za Buwarabu nga baagala okudda airport mugenda gibaggulirawo wabula muggulirawo batourist bokka. Batourist be basinga munnansi okuba n'amakulu. Can you imagine? Can you imagine? Banange mulaba ekyo gye kiri bannange mu sharing live video eno lino joogo gye tulina okubeera nga tulwanyisa. Lino joogo lyennyini. Mbu katugulire batourist bokka. Uganda efiiriddwa sente nnyingi nnyo $1 trillion ya dola tourism industry kubanga abalambuzi tebakyajja. Nga tayogera ku bannayuganda wabula ayogera ku batourist abajja wano okukyala obukyazi wabula bannansi abalina okukyaza batourist nti bo tebalina kufuluma tebalina kuyingira. That is impunity of the highest level. Andrew Nsimbe, thank you so much. Impunity of the highest level. Tetugenda kukkiriza kubeera nga mutulugunya bannansi okubatuusa ku leveeyo. Airport erina okuggulwawo officially. Failure to do so tugenda kukola ekiddako. Mbabuulira mazima Mr. Update mu nnaku ntono nnyo nja kulangirira ekiddako. This is serious. Abantu baffe bali bweru bavunda. Abantu baffe abaana bali bweru mu nsi za Buwarabu baagala okudda bali mu kubonaabona. Olwaleero abaana baffe abamu tebakyalina nabo babeera mu nsi za Buwarabu. Abagundi Abawarabu babatulugunya babakola biki olw'ensonga contract zaabwe zaggwako mutaddewo embeera nti airport ogenda kuggulayo batourist bokka. Ate oba okwogera ekyo eyasirisa asinga. Mbabuulira mazima okola statement bwetyo asirisa asinga wawulwa osirika bagamba asirise teyejjusa. Mu butuufu Minister Kiwanda Ssuubi wandisirise n'otayogerera ddala kubanga eyo statement gye wakoze bannange yannyiizizza nnyo. Mr. Update nabadde ku mawulire nembula okugamba nti omusajja ono singa mbadde muliraanye nani mukutte bukwasitayi. Oyo Minisita Mwai Museveni babeera nabo. Kyovola banne mbabuulira mazima tulina okukyusa gavumenti y'eggwanga Uganda tuleete gavumenti ey'abantu tuleete gavumenti eri ku mulamwa. Minister Mulamba oyimirira otya ku mpewo za TV n'ogamba tugenda kuggulirawo balambuzi bokka ku bannayuganda kwegamba tebakyalina ownership ku nsi yaabwe. Kati batourist be balina ownership ku ggwanga lyaffe Uganda. Can you imagine? Can you imagine? Nti tetukyalina ownership ku ggwanga lyaffe. Kati abalambuzi abazungu be balina ownership ku nsi yaffe. Fe tukyalina makulu
kwegamba okusosola kyovula muganda ffe agambye impunity of the highest level tetugenda kujikiriza mbabulira mazima Mr. Update mbabulira mazima tukoye jogo tukoye okujogebwa mbabulira abantu baffe bali ku visa ebweru zaggwako dda abantu baffe balina okutambula bagende balina okukyalira abantu baabwe abaana bali mu nsuza bwalabu atabo bannuma nnyo contract zaggwako dda abaana bali eyo bali ku overstay buli overstay mu UAE bangamba osasula obaddira mu 10 obaddira mu 10 mu mpabulemu abali mu UAE sente mekazi osasula ng'ogenze mu overstay mu UAE mumbulire sente zosasula ezo sente nyingi nnyo zogenda osasula kati omwana bwaba agenze ku overstay ya myezi 4 omanyi sente ze bamusaba omanyi sente ze bamusaba omanyi sente ze bamusaba abali mu UAE mumbulire buli olunaku lumu overstay lwa sente meka twetaaga tubulye bano ba Minister Kiwanda Suubi bategeere nti bannayuganda kati beekyaye airport bwene balema okuggula mu ddembe tugenda kukunga bannayuganda tujje tweyiwaawo enzigi oba tuzimenye I'm telling you enzigi tugenda zimenya mugamba wano tulina COVID-19 ate ba tourists abajja kugamba bintu bya kubuzaabuza COVID ali mu Uganda ate muyita balambuzi kujja muri COVID banange mbaddiramu COVID tuyimuyina mu Uganda era abantu bafa COVID ate muguliddewo ba tourists bajja mu Uganda bafe COVID nibane obanyawo bula mwami mu 7 ate wali COVID je mugulira abalambuzi bayingire ndozo olengera bo bennyini bebekuba endobo ne boogera kino ate ne bamana ne beekuba bo bennyini nti mu Uganda mumugambye nti muri mu COVID ate mugulira muti abalambuzi bayingire mu nsi omuli COVID bo bennyini bebekuba bokka kyovolaba eno gavumenti ya mwami Museveni n'ekikongoliro kisobola jikuba ekigo ekikongoliro kisobola jikuba ekigo nga bolaba ekikongoliro bwe kikuba pichipichi ekigo eno gavumenti ekikongoliro kisobola jisula ekigo kuba tosobola gamba ewali COVID ate jogulira abalambuzi bayingire mwerabisiza nnyo aha kati ba tourists abajja nabo mugenda bateeka mu karantini tourist azze kulambula ze Uganda kulambula ayino genda muleke Embulo National Game Park ayino genda ku Semuliki ayino genda ku River Nile nabo mugenda basokeza mu karantini ba tourist because mu nsaba muze bavaamu zibadde ziri mu COVID-19 nabo mbatwala mu karantini ate yazengo okulambu omulambuzi ogenda musosa mu karantini ndozolaba okusosola bamubuuza ku ekyo yatagadde butagazi nti ne ba tourist mugenda basosa mu karantini ngaje muteeka mba Uganda bakomawo nabo bagenda soka mu karantini. Can you explain that, Mr. Kiwanda Suubi? Can you elaborate nti those tourists nabo bagenda mu karantini? Kwa tourists yazo kulambula kati omutute mu karantini jagenda soka abere agenda alambule kigenda kubeera kitya kwegamba olengera byonna ebintu nga byakubuza nolwekyo asirisa asinga singa mwasirikidde ddala kuba mwerabisiza nnyo nolwekyo airport eyo tulina kuteekawo kati mbeera because parliament etuyambye nga tulwana olutalo luno Mr. Update olutalo nalusigadde munzekka nja kululwana nja kuluggusa mbabuulira mazima nja dulwana nja kuluggusa nkiddamu nyina omukisa ti entalo zonna zenwanye Katonda badda nkwatiddeko nenziggusa n'olutalo lwa airport nja kululwana nja kuluggusa because bana basajja kati batandise tubuzaabuza mutandise tubuzaabuza airport tugenda kulumbawo bulumbi tewali kuzikiza tugenda lumbawo bulumbi kubanga ba tourist abajja ensaba muze bavaamu zibadde mu COVID bagenda mu karantini eya 14 days ekyo bokimubuuza dduka misinde ebyo ebibuuza emu bannamawulire bemulina okubuuza ama muganda waffe katushabe liriya niyogedde bulungi system volongoto twabagamba ebyammwe byennyini bye mwogera bye tubakubisa government ya Mwai Museveni byennyini byeyogera bye tubakubisa byennyini bye mwogera bye tubakubisa bubu Zahara agambye Saudi Arabia yetu ebagobye nabo abaana nolwekyo embeera ey'okubeera nga buli budde mwagala okulemesa abantu baffe okudde waka tetugenda kujikkiriza ffe tumanyi kyemutya mukimanyi abaana abali webweru bonna tebawagira government tebasobola kugiwagira because abaana abo babonyebonye nnyo
babonye nnyo ne batafiibwako kati olije mukoba buli wonyigiriza nnyo nnyindo gireeta omusaayi olwaleero airport ebatuddemu kuba Mr. Update mbataddeko akazito bwe nabataddeko akazito ne bagaa katugenda kukkiriza batuwalisi bokka be bagenda okujja mbabuulira akazito ngenda kabateerako ddala ewatali kuzikiza paka lwe munagamba nti airport eguddwawo officially both eri batuwalisti ne bannansi b'eggwanga Uganda akakazito ngenda kabateekako Monday to Sunday ngenda kuba nkola live ekwatagana ne airport y'Entebbe nabakuba ku yellow book ne mbateeka ku ttaka mbabuulira mazima ne wano sigenda kubawummuza paka nga airport eguddwawo kubanga abantu waffe bali mu kunyigirizibwa okw'ekika ekya waggulu ewatali nsonga because airport singa eggalwawo nga waliwo ensonga ogamba kale naye tewali nsonga naye bano beenoonyeza byabwe balina bye baggusa batya byabufuzi nti bwe tuggulawo airport baana bagenda kudda balonde Kyagulanyi ekyo abantu tosobola kukibajjamu because buli muntu yenna yeekyawa ate buli gye mukoma abantu bano banyiiza n'abantu okubeera nga beebeereramu ne bagamba nti enough is enough nolwekyo nga bwe nalwana yellow book n'enjikuba ku airport nga bwe nalwana emigugu gyamu okubeera nga tegibbibwa newaddeyo nga Saddaaka Mr. Update ngenda kukwata omufaliso n'omukeeka numbe ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nsulenga awo paka nga airport bagigudde olunaku nalwo njaddu bategeeza ddi lwe naagenda mukimanyi Mr. Update man of action abananneegattako mu ekyo namwe mubeererwedde mbabuulira mazima bwetyo bwe tugenda okukola abasajja bano baleme kugamba nti tourists bali more important than citizens. That's quite unfair. You cannot say that tourists are more important than citizens. Can you imagine? Munsi yaffe Uganda muba tourists bali more important than citizens. Can you imagine? Ekyo kyali kibaddewa mu nsi ki? Osobola okuvaanawo nga ngenze mu America kulambula nemba nga ndi more important than an American oba black American abazaalibwayo. Nsobola okuvaanawo nze ngenda nnyo Amsterdam Netherlands nsobola okubeera more important okusinga Omudaaki nengende Sweden osobola okubeera more important nosinga Abaswidi no singa aba Germany nefe mu Uganda mbu tourist is more important than citizens. Tetugenda kukkiriza ekyo Mr. Update nkiganye ekyo nkiganye amwe leader tetugenda kukkiriza mulekeraawo okubeeranga mutujooga oba mukiwulira mulekeraawo okubeeranga mutujooga. Enough is enough. Minister Kiwanda Suubi wakoze statement statement yakulabisizza nnyo era kyovola bantu eno government yavunda dda a full cabinet minister nakola statement egamba tugenda kugulirawo just batuwalisi bokka bati bannansi mwetemukkirizibwa sebe eggwanga lyaffe tetukyayira mu mugabo abajjanga abagenyi be bannannyini nsi banne mujooga basajja mujooga. Mr. Update ntabuse kati Parliament mu lutalo luno munsudde nenja kulwana nja kuluggusa ekyo mukimanyi abantu bange abamanyi ensonga nga Mr. Update agikutteko kitegeeza mwe mubala kya ssente nti batuwalisi bajja ne ssente ate ekyanyiizizza teyagambye nti batuwalisi bwe bajja bagenda mu karantini eya 14 days teyakyogeddeko bo munaye batuwalisi bwe baba bazze bo tebaba na corona wabula gwe munna Uganda bw'oba okomawo ng'ova Amsterdam ova Sweden ova mu America ova mu nsi za Buwarabu munnaye gwoba ne coronavirus ne bano bagundi bano bagundi abatuwalisi bwe baba bazze munnange bo tebaba na COVID-19 kuba bo bajja batuwalisi balamu nnyo era ennyonyi balinnya za njawulo nga batuwalisi kwegaba naye ebintu bya Uganda system volongoto ne lwaki temuvaako basajja mmwe lwaki temuteggwanga ekintu bwe kiba kiganye kite mbabuulira mazima mwami Museveni takyalina new ideas ne baminister balina bennyini tebakyamuwabula kuba abalengera mukama we be byakola tebiinansa then nabo bakola bitayinansa wakati minister omulamba n'oyimirira ku TV ate namwe abamawulire ne mukavalinga amawulire agafaanana bwe gatyo without questioning him. Mwade mumubuuza ebibuuzo. That man, the Minister Kiwanda Suubi, Minister of Tourism, should resign now. Kubanga statement je yakoze was a bogus statement.
This is impunity of the highest order, impunity of the highest level. We should not allow impunity to take over our country. Though we are in a despotic regime, but we should fight tooth and nail to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. I'm telling you, Mr. Apudate Ntabuse kati nzize yeri mu kinyanyimbe. Ntabuse twetaga airport yaffe kugulwawo. Impunity of the highest level. Tetugenda kujikiriza mu ggwanga lyaffe Uganda. Nolwekyo mbabulira mazima Mr. Apudate kati Ntabuse. Bantu waffe batulugunyiziddwa ebbanga. Sebo ne lumu lwe boogerako okitoba lwe baagala okuggulirawo batuwalisi siffe bannansi. Ntabuse Mr. Apudate. Ntabuse. Nolwekyo mulekerawo okutujooga. Enough is enough. Temusobola kola statement bwetyo. Omwana ali mu nsi za Buwarabu nga contract ye yaggwako. Bwawulira statement bwetyo tolabanga oba oyongedde muteeka mu kinnya fuuti 8. Omuntu yagenda mu America nga agendedde ku visa nga obudde buno alina okukoma weewaka ajja kwagala okuddayo mu America. Anasobola atya okuddayo nga bwe yagenda mu America yagendera ku visa ya overstaying anaddayo atya? Neno gamba nti abalambuzi bali more important than citizens. Can you imagine? No. Ekyo tukiganye. Nolwekyo tetugenda kukkiriza. Twetaga airport kuggulwawo. Twetaga airport kuggulwawo. Failure to do so, Mr. Apudate ngenda kusalako. Dolini Patricia nge Mr. Apudate. Mr. Apudate accent clear. Abantu abanyoma kyavula nabagambye ekintu eki. Mr. Apudate ninda vetting committee eya Nupu empite yokembalageko. Mr. Apudate wenzijayo zi vocabularies mwena mujja kutya kuulu kolo buli muntu yenna agenda gamba nti ono bulijjo Mr. Apudate bulijjo gwe tunyoma manyi nyomebwa nnyo naye obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo. Obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo. Mr. Apudate ninze vetting committee mwena mujja kutya mugambe nti ono ye Mr. Apudate bulijjo gwe tunyuma mufudde era kwololo banampita mu vetting committee. Anaaba talina dictionary totawaana okulaba live ya Mr. Apudate wa totawaana ogobera live yonna. Kubekyo ono nalondo linze ngambaga. Onalondo linze ngambaga. Nolwekyo bwe ngenze mu kinyanyimbe bane bagamba nti ate Mr. Apudate bulijjo tumanyi nti si byakusaaga bide bintu betulimu bya ddala. Betulimu bya ddala. Bantu mwenda munkoneddemu mu Bapi Daniel nge Mr. Apudate tukwagala nnyo. Isima Keizo ngambye Mr. Apudate lwache tuyite Kenya. Nedda twagala tuyite ku airport yaffe. Twagala kuyita ku airport yaffe. Twayitanga tugenda ate tulina kuyita Kenya. Njagala muyite we mwayita. Mumuyite mukomerewo we mwayitanga mugenda. Lwachi atoyite Kenya, lwachi oyite Tanzania. Otandika okulinnya ennyonyi. Tetugenda kukkiriza. Wama oyogedde bulungi Lubega Ruth. They care about money. Bo olokwa bamanyi mbo bagundi bajja na ssente, abalambuzi batuwalisi bajja ne ssente, bo basinga kubeera ngo omulamu baguteeka ku ssente. Oteeka otya omulamu ku ssente okusinga bannansi. Tetugenda kukkiriza. Nolwekyo Uganda abasajja batyo bagyonoonye, Uganda abasajja batyo bagikakkanyiza, tetugenda kukkiriza. Twetaga airport kuggulwawo. Namala evidence omweseginya we need to contribute for you to get a Nupu card. Mr. Apudate must stand as a member of parliament Kawempe North. Joseph Sevume ngambye I like your capability. Thank you so much my brother. Capability, capacity, velocity, innovation of the highest level. Mujja kutya awolo nsanyide nnyo. Mr. Apudate, I like your capability. Not only capability but the capacity. Mujja kukkiriza. Nolwekyo twetaaga airport yaffe kubeera ng'eggulwawo. Namulondo Olive ngambye smart words Mr. Apudate tukwagala nnyo. Isima Keizo nge Mr. Apudate tukwagala nnyo. Mulungi ngambye tukumanyi Mr. Apudate bannange ngenda kulwana olutalo airport. Ate bannange tewali kintu kinnuma Mr. Apudate kubanga siri mu parliament. Bannange munsabire Mr. Apudate nyingireyo. Munsabire nyingireyo. Bannange nyine ebintu bannange byenjagala okupresentinga ku floor ya parliament.
nina ebintu byenjagala okupresentinga floor ya parliament kati Mr. Update nga ndi mbaka wa parliament minister najja n'agamba tinedda tugenda kugulirawo balambuzi bokka mu mazima ga Katonda mu ggulu Mr. Update nensigala nga ntudde butuuzaawo bane ba MP muleme kubeera silent. This is a pertinent issue. This is a matter of national importance. Sana immediate attention. This matter needs immediate attention. Tosobola kugamba nti mugenda kugulayo batuwalisti bokka nze nga seginya ndi mu parliament nensigala nga nkyatudde. I'm telling you. Nga ndi mu parliament ntudde nga minister akola allegation bwetyo. Nolwekyo kyembasaba kiri ekintu kimu tuveeyo tulwanyise impunity of the highest level mu ggwanga lyaffe Uganda n'okusosola nti bali abazungu sebo bali far better than you citizens. Fe tugende ewaabwe batwaniriza kituufu naye abazungu abo bwe tuba tugenze ewaabwe ne tukyalayo ne batwaniriza kiba kitegeeza kiba kitegeeza nti fe abagenzo kyala eri fe abamaanyi ennyo okusinga bannansi. Sebo Minister Kiwanda Subichi yataddewo nti abazze okukyala wana abagenyi bali far better than citizens, which is totally unfair. You made a bogus statement and you should withdraw that statement immediately. Failure to do so, tugenda kupambazuka. Tugenda kupambazuka. This is the battle of the champions between Mr. Update and the Minister of Tourism. It's a battle of champions. Tosobola kola statement bwetyo. Chokola mbasaba nnyo Mr. Update. Mu nkokonyiiko bukokoonya parliament nyingireyo. Just mu 100 days za Mr. Update nga ndi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mugenda kulaba who is Mr. Update, who is the real Mr. Update. My 100 days because ebintu byenteeseteese bingi nnyo bimaze okubeera nga nteeka ku lupapula lwange ne mulonda ba MP ne batuuka ne babeera silent ku nsonga ekwatagana n'okulya ensimbi z'omusolo kolo parliament ejjula mwabalaba ku tteeka lya OTT olwokuba baali baalidde kolo bonna baaliyo ne ku zino pertinent issues ezikwata ku ggwanga Uganda matter of national importance tebalabika beebuzaabuza bwebuzaabuza nolwekyo tetugenda kukkiriza twetaga airport kuggulwawo. Enough is enough. Omulambuzi asinga atya mu Nansi ngwe ngenda mu nsi nga tourist ate embeera ntya nga nze mabingwa okusinga mu Nansi gwe nsanze eri gye ngenza okulambula. Kisoboka ekyo kyoga minister gwogamba nti abantu abajja okulambula wano batusinga fate bannansi oze mu nsi yange ogenda olabe z'Chimpanzee, ogenda olabe game parks, ogenda olambule River Nile, ogenda olabe river Lake Kyoga, ogenda olambule ki noga nti gwe azze okulambula osinga nze nannyini kintu because Uganda buli muna Uganda agiinako omugabo. Uganda tuji owuninga kyenkanyi Mwami Museveni ku Uganda wo inako 1% ne Mr. Update ainako 1%. Ne omuntu ali wana alaba Mr. Update naye Uganda aginako 1%. Eno Uganda yaffe ffenna. Netoyinza kuŋŋamba nti omulambuzi ajja okulambula asinga Mr. Update ownership ku nsi ye. Can you imagine nti omuntu azza okulambula alina ownership ku nsi yange okusinga nze citizen. Abasajja bano batwagaza ki? Abasajja bano banne batwagaza ki? Can you imagine nti omuntu azza okulambula asinga na nnyini nsi okubeera ne ownership ku nsi ye. Kati sebo azza okulambula Omumerika kati bwajja wano nze Mr. Update olwo ownership nze ngenvaako Omumerika yabeera ne ownership azza okulambula tourist ku Uganda. Kwega bo bafa ku ssente okusinga okufa ku bulamu bw'abantu okusinga okufa ku bantu. Nolwekyo twetaaga airport eyo eggulwewo officially. Twetaaga airport eyo eggulwewo officially. Era topic eno Mr. Update n'ekiro ku ssaawa 2 zennyini era ngenda kukomawo nga ndi ku nsonga ya airport kati ntabuse nzizeemu eri gye twatandikira nga nkyalwanyisa obubbi ku airport katwetaaga eggulwewo. Twetaaga eggulwewo. Ensi zonna ziguddewo kyekisinga okunnuma Mr. Update. Ne lwaki gwogaana okuggulawo kiki ekigendererwa kyo ki? Lwaki olumya abantu batuusa ku ekyo?
abana baffe nadala numwanya abana baffe abali mu nsi za Buwarabu bannange omuntu anaga asegirinya abana bali mu nsi za Buwarabu nga abalumirirwa nnyo lwaki nnumwa ku baana abo babeera mu nsi ezo nga basayininze contract ya myaka 2 contract bweggwako immediately abayina okukomawo akole renewal addeyo oba batayagadde kuddayo nga alina obusente bwakoze obutonotono abenga asobola okubeera nga abutandikamu wana akantu kakati abaana bali mu nsi za Buwarabu contract bwe zaggwako omuwarabu takyamusasula akolera bwerere because omuwarabu akusasulira ku contract bwatabawo contract abatasobola kusasula kubanga tewabaawo mulimu tewabaawo bondage wakati wo naye ekyo ekiragaano kibayita contract ekikugatta kugwe naye kiba kiweddewo kati mba muze mu gentleman's agreement either ayinza okusasula oboggana ate ne agent yakutwala abata kyakuyinako upper hand because yagamba nze jange gyali myaka 2 jaggwako ebisigadde weerwaneko kubanga akimanyi immediately after 2 years obo oyina okukomawo ewaka kyoyina okukola obenga osobola okubeera nga ate okola enteekateeka eddayo oba obutaddayo kati ye omuwarabu ye akimanyi nti ekiragaano ekyo kyeyasayininga ne agent we eky'emyaka 2 kyaggwako kitegeeza oluddako oba ogenda kukolera bwereere kati abaana baffe bali babonaabona bana baffe bali ku bizimbe bali eyo abaana bambagana kwesuula kuva ku bizimbe besuule wansi bakooyo okubeera mu nsi ezo baagala kudda waka airport muganya okugiggula abaana baffe bali ku street bazunga babundabunda abamu abawarabu babagobye babagamba mutambule mugende talina wadda embassy we batuukayo tewali makulu bannange kanu imagine kati abaana baffe bo babeerewo batya nenga minister ovaayo okola bogus statement that we are going to allow only tourists to enter Uganda. Chogamba, tourist is more important than citizens. Can you imagine? Can you make such a statement? Mr. Chiwanda Subi, you should withdraw that statement immediately. You should withdraw that statement immediately. Ndi mwenyevu Mr. Update. Nolwekyo yembeera egenda maaso mu ggwanga Uganda basajja bano batujooga nnyo naye kyekisera tugobe ejjoogo ngenda kukomawo ssaawa 2 era ku mulamwa guno ogwa Entebbe Airport n'okwongera okubategeeza nti tulina okulaba nga tulwana airport eyo eggulwewo abaddeko mwenna mwebali nnyo mwebali ddala abawagizi bange abawagizi ba Mr. Update mugende maaso n'okumpagira temuwuliza bigambo bya propaganda ebigambo bye babateekamu Mr. Update ate kino bakiri wendi nnyo ate era Mr. Update munsabire nyingire parliament bwe nyingira parliament ebintu ebisinga Mr. Update ebyo tubino birwanyisiza chovala nasanga Shamimu agambye insha Allah Mr. Update twetaaga oyingire parliament kubanga oyina brilliant ideas Musimani Brian ngwe Mr. Update MP waffe tukwagala nnyo kwa singo badde mu parliament n'ensonga singa wagikozeeko dda mbabuulira mazima singa badde mu parliament eno issue singa ndi mukambwe nnyo singa ndi mukambwe nnyo ku issue eno Minister Chiwanda Subirekerawo kuyisamba na Uganda amaaso. This is our country. This is our country. Olinga agamba nti we are still under colonialism. Are we still under colonialism, guys? If we are still under colonialism, then to respecting ennyo ba tourists other than citizens. But when we are not still under colonialism, tetuyinza ku respecting aba tourists okusinga ba citizens. Ne Minister Chiwanda Subi kwegamba walaze nti we are still under colonialism. Atenge oje twalwanyisa. Chofala twetaga abasajja ba nationalist twayinanga omusajja bamuyitanga Nkwame Nkrumah. He was the president of Ghana. One day he made a statement. He said that the independence of Ghana is useless when other African countries still under colonialism. Orengera statement nga zirimu kye bayita spirit of nationalism. Kati omukulu ono Chiwanda Subi alinga agamba nti we are still under colonialism. Atenga je twalwanyisa. Twetaaga abasajja abavaayo ne bayimirira ku nsonga ne boogera ne bagamba nti no, this is impunity of the highest level. Nolwekyo tetugenda kukkiriza ngenda kulwana paka ku muntu asembayo. Nakite Olive ngambye Mr. Update olina okuyingira parliament kama mbaya. Nete tugenda kukkiriza nsi accommodating aba tourists other than citizens. That's totally unfair. I'm telling you.
nolwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. Update n'ekiro wendi ngenda kukomawera ku nsonga eyo twongere okulwana tulabenga airport y'Entebbe eggulwawo officially ate nene enkola gye bakola eyo gamambu abakomawo bagende mu quarantine ya 14 days naye tetugenda kugikkiriza tetugenda kugikkiriza nolwekyo yenteekateeka gye tutaddewo ey'okulaba nga tulwanyisa effugabbi ne impunity mu ggwanga lyaffe Uganda. Agnes ongambye for sure you must go to parliament. Mr. Update tukoye jogo mwebale nnyo mwebale ddala nja kukomawo Mr. Update ku ssaawa 2 zennyini ne update endala eyo kya kankomewo.